takyayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma mifaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala balongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Osopediki obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amazeggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina mifaliso gya Rose Form wano tolo. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagulabedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira naye bawuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanya jangu njeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Tekuja gira tekutoti unagwisa wo. Kuyisewa kuyita sawa. Kakati vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Al Magic Production. Batuusaako Stecia the House Girl. Kakati wokyafwalidde otokungulu olw'omunda kiri kitya nina osooka n'enkula n'entuukanga wano naye Batuusa lwaki tutuulako bulungi mwali agadde ku mukazi okuwasa bwe naawe okyanoonya omusajja w'okufumbirwa alitwala ne musajja Amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga nayona anaasoboka toyina kwaka simu eno n'okimpa wano amasanyu wano waki wawose ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako ayagala mirimu mbuno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa nja kulya omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasagge olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku simu yo searchinga Stecia the House Girl ku YouTube. Subscribe, ring the bell, osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. togenda yingira mbadde nzija naye eka ndowooza nfunira ku ntebe njira atuddeko eno anko nga buli kimu ebintu byobikola ate Batuusa anko kanzi tujja kukola Batuusa anko nzija kiringa kizolo naye ate kirimu ku magezi mwana wattu ekintu kyekikoze n'omuntu gwempulira nti mbeera naye mbadde naye ndudde naye takinkolerangako no anko bulungi Batuusa oli otya Batuusa bulungi anko anko emene yote kati oba nkulinde mu malo okukakala Batuusa omuntu bwe baba bakamuwa ekyokunywanga ki olinda n'amala kale okunywa ekyo ate n'olyoka okola ki okola ekirala ate n'ekirala omuntu tebamubuuza nti nkuwe kino anti yaŋŋambye nti male kubuuza n'oba oyagala kunaaba male kubuuza oyagala kunaaba nkutereyo amazzi agabuguma yali aŋŋambye agenzeeko okumpi agenda kukomawo mangu taŋŋambyeyo naye aŋŋambye agenda kudda mangu anko nga simusanze abadde yakagenda oba yagenze sidda nnyo era sidda nnyo anko ndete bisapatu byo oba ogenda sigala mu ngatto bire naye zino jjamu ogende nazo omulundi gumu anti anko otaligenda linnya mu ttaka ate kati ndowooza sooka naye eno sowaani genda naye
Batuusa. Ndeta anko. Unaenda kuzitwala. Ndilo zitwala. Binda. Batuusa. Panji anko. Webale emirimu. Ye anko. Mino sana gikola bwoti. Tukwata. Naye? Toliranya nga tuna girasi. Twala kati twala. Batuusa. Wanji. Soko. Wanji. Kozi wangamba bakuzaala wa? Nampunge. Nampunge. Ye anko. Obali obeera nani? Nesenga wange Baliki. Omukazi yali mukambwe. Batuusa. Kale tofukamira bwotyo. Ni buli kintu n'ofukamira bwotyo leka naawe. Anko ndeka. Anti nasanga nga nyimi. Ate nesenga wange yankutira. Nangamba nti tebayimirira ku musajja. Singa yangamba ebintu bingi. Lwakuba kale ye yali yetolera nnyo ku bufumbo nga abingamba mbuno inaaba nfumbiddwa. Mbo omusajja talabwa mukamwa taddibwamu singa yannimba. Singa wote yakulimba. Omanyi anti ngakubogolera. Anti nakubogolera nagamba kwete niyo omwagala. Mbo nangamba mbu simanyi omusajja wawe mbogolere nnyo mbwakutamwa. Kyokka mwate mweyagala nga anti bannange. Batuusa. Wanji anko. Singa wo byagamba bituufu. Yatera embeera oluusi yekusukkako. Embeera yesukka ku anti. Omanyi singa yangamba. Mbombo omusajja tamwa kantu. Kimulina emibulu. Mbwate waba obusawa owayagalidde oba kiro nga ozuukuka ng'omujjulira. Katatu kiro omusajja abaava anko. Ayinza okuba nga yakadda. Singa yangamba ebintu bingi nnyo anko. Naye kirungi yanjigiriza emirimu. Ate ku kyemirimu nkwagadde. Era singawo mwagale nnyo. Anko olina kyolaba ekikyamu kyonna ekisenge ekirongoosa okusiimako. Ekisenge ekirongoosa n'emirimu gyonna okuba nti okikola mu budde. Zonna nenzitegeka mu dropu. Lindako Batuusa. Kyogamba nti ebyo byonna byonna kubikola. Ate anti aba ayagala n'obikola mangu n'obyanguya n'obimala. Gwoyoza n'engoye? Buli mulimu wano nze agukola anko. N'akatunda kabadde katya? Lindako. Akatunda nako gwokakamula. Bulijjo oba leero lwokka? Anko buli lunaku nze akamula akatunda n'enfumba emmere buli kimu. Batuusa ng'otegeera by'okola. Era omuntu akola bw'atyo asaana kusiimibwa. Ne anko. Kale nze emirimu mingi ku ssente anti zagamba okumpa. Ate nga nina okugulira senga wange Maliki emmotoka ne TV era ninda musala we gutuuka nampa ssente zange yangamba emitwalo 10. Ngulireko senga Maliki emmotoka ngulireko ne senga Mutini TV. Baba nfera ne bajinzibako kati nguleko ne Uganda naye bazima. Batuusa. Wanji. Oyagala kugula mmotoka ku ssente z'ofuna? Omwezi guno oyagala gigulira sengaawo ku kya ssente okwongeza ojja kukitunulamu ndabe engeri gye tuyinza okwongezaamu. Togamba anti n'ekirala mugamba mbuno nkugambye mbu emirimu gyonna nze ngikola yaŋŋaana okwogera. Nze ndi muntu mukulu. Oli bwangamba ekintu ate siyinza kusamwasa nakyo ne ŋŋenda ate mugamba nti ate oli yaŋŋambye bwati ne bwati. Nange era nja kusigala nga kitunulira butunuulizi. Naye webale kukola mirimu yongeramu amaanyi kubanga nange bwe ntunula wantu nga wonna wonna wayonjo buli kimu emirimu gikolebwa bulungi nange ekinsanyusa. Era bwe ntuuka awaka nga nsanze buli kimuntu kyonna kyonna kyagambudde nga bwe kiri nange nfuna emirimu ekyo gye bayita emirimu. Anti angambye nkulabirira bulungi nnyo kati nkole ki ekirala olina kye weetaaga anko? Kati ogira okola emirimu gyo bwe kinaaba nga kyetaagisa kinaaba kyetaagisa essaawa ojja kuba nkugamba.
kimbalidde nno omuntu katandika okukola mekole sente nange ezange kuwa tetugaita Tamazinga ampa sente zonna naye ate wakiri mekole ku sente zange ku bwange kale tubanga ate ampa sente naye abantu bafuna sente zange nimalize emirimu ange bona tewegaze ngenda ndi wali ezimana bwe naba nina kyenjagala Batuusa wanje obadde okola kiwala badde netedde Uncle Juice enga tuzikasenekira anange naye Batuusa omuntu ali kunnyonnyola pakati Batuusa anti bansonyiwe ensawo bakati engatto n'ensawo n'ebigirasi byonna ogenda bikwata mulundi gumu kantwale kansoke ntwale yangu waggwe Mazinga mbotudde wabwe kiki ate waliwo obuzima bwenkomyewo anti mubuuziza nti lwaki oyagala okundeetera akatebe oba omukeeka amangu bwotyo nti anti yaŋŋambye ng'agenda nti nkukoleko onze nti otaliiwo nange wenkitegedde nti toliiwo neŋŋamba nti ono yalazeewo ate nga taŋŋambye neŋŋamba nti naye akimanyidde ddala nti nno tekikola kugenda wantu nga munno tomugambye nenkita neŋŋamba kagira ntudde wano bw'onadda nambuulira gy'obadde ogenze Tata Mazinga mpozi nageze sigambye naye nno sooka onsanyukireko nsanyukiraako nno bannange leero osanyuse kyogamba maama osanyusa otyo ensanyukayo tekyukanga muyadde gwe bagambye nti nze mmala gasanyuka nga simanyi kiki ensanyukira naye mukwano nsanyukiraako nno nsanyukiraako nno kyengenda okugamba afe nakituyamba